Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. Nga n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe y'okumanya eddagala efaanana litya baliyita bati. Olunaku olwaleero nkuleetedde njagadde nkulage emboga eyitibwa emboga eya lwedi oba emboga emyufu nga bw'eyitibwa yeeyo bwetyo bwefaanana nga bw'ogiraba. Emboga eyo emyufu nnungi nnyo eriko eddagala era eyo yesinga okubaako eddagala erikuyamba gwe mubiri gwo singa obeera ogikozesezza singa obeera ogiridde. Basinga kuliya eri eya green gye basinga okukozesa, naye ng'akaboga ako kalungi nnyo ako aka lwedi kalungi okubeera ng'okalyako nga naddala nga kabisi oba osobola okukakolamu juice n'oba ng'onywa juice oyo mulungi nnyo aba agenda kukuyamba okujjanjaba naddala gw'alina endwadde ez'enjawulo munda. Okusookera ddala naddala kati gwe nga obadde alusa zikusumbuwa osanidde okwate akaboga ako obeere ng'okalya nga kabisi obusalaasala nga butini n'obuteeka ku mmere gy'olya n'oba ng'olya ku mboga eyo oba n'ogikolamu juice. Nja kuba mbalaga juice waayo engeri gy'omukolamu nja kuba mbibalaga. Osobola okukolamu bulungi nnyo juice n'oba ng'onywa ku juice oyo ajja kujjanjaba gwe alina obulwadde bwe bayita obwa alusa mbeera ng'okwesa ku mboga eyo emmyufu ejja kuba ekujjanjaba bulungi nnyo. Ekirala eyamba nnyo okuggya obutwa mu mubiri, ejja bulungi nnyo obutwa mu mubiri nga bwe mukimanyi nti emibiri gyaffe giri ebintu eby'enjawulo ebibisi naye nga babifuuyidde eddagala nga mukitegeera ebyenjawulo ebyo. Kati osaanidde obeere ng'okola ka juice onywe ka juice k'emboga eyo emmyufu kigenda kuba kirungi nnyo. Oba okugisalaasala n'obeera ng'ogirya nga mbisi ojja kuba ekuyamba bulungi nnyo. Nnungi nnyo mu kulongoosa olususu, erongoosa olususu singa ng'obeera okozesa ku juice waayo ejja kuba ekuyamba okulongoosa olususu lwo, ejja kuba ekuyamba bulungi nnyo. Ekintu ekirala erongoosa amaaso, erongoosa amaaso bulungi nnyo. Gwabeera talaba bulungi ebeera ejja kukuyamba singa onaaba ogirya. Ekirala omulwadde wa pulesa wettanire nnyo emboga eyo emmyufu beera ng'ogirya nga mbisi. Ng'oyagala okugikozesa okwejjanjaba gikozese nga mbisi, girye nga mbisi egenda kukuyamba. Ekintu ekirala nnungi nnyo kugwa omuntu alina omubiri omungi ng'oyagala okusala ku masavu emboga ejja kuba ekuyamba bulungi nnyo. Amasavu ago oba omuntu ayagala okukogga nabagamba obeera olina okukola exercise eyo okukola dduyiro. Kati buli lwokola dduyiro n'okola exercise ekintu ky'osobola okunywako ng'eyalinywedde amazzi osobola okunywa juice w'emboga eyo ng'ova kukola dduyiro kijja kuba kirungi nnyo, kigenda kukwanguyiza okubeera ng'omubiri gwe guddukira ddala ng'okola figa entuufu. Emboga emmyufu nnungi nnyo mu kusala omugejjo ejja kukuyamba ng'ogikoze bw'otyo nga bwe nkugambye. Ekirala erongoosa omusaayi bulungi nnyo singa obeera ng'ogirya oba ng'onywa juice waayo ejja kuba ekuyamba mu mubiri gwo okubeera ng'erongoosa omusaayi bulungi nnyo. N'ekintu ekirala abaana abasoma kyandibadde kirungi abo abaana abasoma naddala abato ne mubeera nga mugibawaako babeere nga bagiryako, mugibateere ku mmere eyo ez'enjawulo, mugibateere ku mmere bagirye nga mbisi. Ejja bayamba nnyo okuwagala obwongo bwabwe naddala abo abaana bakyasoma ejja kuba ebayamba bulungi nnyo okuwagala obwongo bwabwe bubeere nga busaza kimu. Mugezeko okulaba ng'emboga eyo mugibawa babeere nga bagiryako mubusalaasala nga bubisi ne mubateera ku mmere eyo gye basinga okwagala babeere nga bagirya ejja kuba ebayamba okuwagala obwongo bwabwe. Naawe omukulu osobola okubeera ng'ogirya naawe ejja kukuyamba ku nsonga eyo okuwagala obwongo bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri njagadde ngibalage ejjanjaba ebintu bingi eby'enjawulo kyasinze mbabuuliddeko ebyo nga naye musaanye mubeere nga mugikozesa, mubeere nga mugirya, mugikolemu juice mubeere nga munywa juice waayo egenda bayamba okujjanjaba ebintu ebyo bye mulaba bijjanjaba emibiri gyaffe ne gibeera nga miramu bulungi. Singa mubeera mubyettanidde bijja kuba bibayamba mubeere nga mubikozesa mubirye nga bibisi oba mukolemu ka juice. Osobola okuliira ku mmere n'ogifumba, osobola ogifumba n'ogirya tewali buzibu bwonna, nga naye nkugambye wano ekola nnyo nga mbisi ejja kujjanjaba nga mbisi. Bwe kityo bwe kiri ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala njagadde mbalage emboga gye bayita emboga eya lwedi bwetyo bwefaanana bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.